Okay, butelevu nkwaniriza nyogwe ali ku Wonders Just nze nasalilidia. Aha, Women's Day lunaku lwakagwa. Kakati lunaku lwaleero nange nina gye nzungidde eno nengwa ku bantu bano eno nga genda okubategeera abe baani bakola biki n'ebiringa ebyo. Naye ng'ensonga eziriwo za abaana abawala okufumbirwa ko kukyagaanye. Abafumbirwa bo bafumbirwa naye tulina abantu betulabirako oboolyawo. Naddala bano abantu betugamba nti no bali popular bamanyifu. Ekintu ekikwatagana ku bufumbo mu butuufu ebintu byo bikyali bizibu si bye byangu ebiri awo okumanya omwami w'omuntu ebintu bimala kwonooneka ennaku zino nomanya nogamba oyo omwami we ye gundi oshegera naye nga mulamu obwa bulijjo bintu bya kukuta abaffe twebuuza abaana abawala ekitukukusa bannange kiki ekyagwa mu bufumbo abantu banene abakulu basenga ffe tebafuddeeyo kutubulira kimala abaami abatwagala tebafuddeeyo nabo okukola kimala okusobola nti ebintu ebyonooneka te abaami bakambwala bukambwazi omwami omukulu nodda mu bantu abakulu notandika babulira ebintu ebibadde bifa mu njuyo basajja tebabuulirirwa oba kale no eno group gye ndinayo eno crew gye ndinayo bwe tugenda okuba nga tetunyumyamu twogera ku ebyo bintu bya bulijjo weewaawo ngambye nti n'abantu abamanyifu ffe betulaba naye nga waliwo n'abalala ng'ebizibu bituukawo nga naye tetukola ki kati nze ntandikirewa weeyanjulewo ntandikire eri jjajja kanneemu kanabbiri kafumba mwanyi katta kankome malanga ajja kannakwala ofumbo kya bulijjo kambale bale 10 liweza owaayi katandikiddewo amanya bampita Candy Crush UG nga ndi muyimbi okuva mu Jovi Promotions eyo ya Mzee Sendagire Joseph gwe bamanyi nga Mzee Bakidao. Yes. Kirungi nnyo tutandikidde eno ewali omuyimbi abatagadde ddala kufumbirwa abatagadde ddala kusalawo tusalawo naye lwakubanga kirabika ekiseera kiba tekinnatuuka n'omuntu omutuufu nga tannatuuka kati kyova olaba mwe muba mulowooza mbu tetunnaba kusalawo naye nga tuba tulindako tulinde oyo omutuufu ajje. Abasajja bano be mubeera mwagala mu kaseerako muba mugezesa si kugezesa naye era tuba tunoonya oyo ayina ebisaanizo nze byenjagala yoyo bwe naba sinaba kumufuna era sijja bagamba nti nina omusajja kati ojja goma bakwabule nga wonoonye omutuufu omutuufu oba alijja ne Yesu tekuba kukwabula sigamba buno anajja mbu buli anajja ngenda kuba mwagala no ye anange era nnondamu ne ngamba nti ene ndaba ng'ono asaanidde si kufuna mulala nti mbu mwaka gumu ne mmuta kubanga tekiri mu buwandiike tekiri mu buwandiike mbu omwaka yeguggwako mbu nga nnoonya omulala gwiza n'obukyaba mwaka mu mwaka ogwo ogumu osobola okuba nga olinamu abasajja baba olwo oli mu kugezesa ogenda wono nomanya kati ono obalansinga nomanya ono bino byakola ebinyuma bakubamu ebituligwe era bwe ndaba alina ebisaanizo nga ngamba yes kati ono ye mutuufu gwe nnina okgenda naye era mugenda olaba nga mbayise nga mbatuuziza mbagamba omwami wange nno y'ono kati ono nga sinagenda omwami ono nasubuga lwaki temuyagala kufumbirwa mwewaddeyo abasajja babakwabule omutuufu agenda okujja mu mutuufu nga byalya amanya agange nze nasubuga Evelyn ku nsonga eyo ensonga z'ekiwala oba ez'abakyala obutagala kufumbirwa abawala abamu tebamanyi nnaku yaabwe ewaabwe baveeyo munda eyo wansi mu kyalo bwe batuuka eno mu kibuga ne balinnya ku basajja ku mitwe kaakati n'atandika wamugamuleka busente obutaweze kameeza ng'atandika muyisaamu amaaso ng'anyumisako ku mikwano gye some friends ngamati kakati kandi ngume neekolere ebyofumbo kankole ki kambiveeko oluusi omusajja muleka sente ezitamala kati nekimutumiikiriza kale okwongerako oli bwafunayo kale amuwaddeyo ogumu ekitundu byetagisa by'abakyala biba bingi okubanga nina kyenjagala omusajja nga tagenda kintuusaako naye ng'ekisinga abawala
naku zino bagenze nnyo mbi family tebagala kuzaala oluusi ofumbiddwa omusajja yayagala kukola ki kuzaala yaali ku family omusajja takola ki tamanyi era omusajja yagamba naye omukazi gwemedde naye ebbanga bweriti atazaala kiki ennyo kati bwagenda mbanne n'anyumyanyumyako nga bamugamba abo nawe ebyabakazi obimanyi kati akali mu family tomanyi teyakubuulira nawe wetawo akacyankalano yayagala mwana kati abwafuna amuzaalira ayagala nga omukaba babikulemi bakati akeya bagenda giteeka eri agenda omuzaalira kyayagala tugambe nti ekinyweza ekintu kineeno kuba kuzaala ebiseera ebisinga obufumbo butambulira nnyo kasita bubanga mulina ezzadde lyo linyweza obufumbo nobanga mwawukanye n'omusajja n'ogenda oba wammwe era ojja kukomawo kuba waliwo n'abatakulira wabweru ng'ajja kukubonyaabonya akulwalirire azire emmere azire caayi era putu ng'ozzeeyo w'omusajja kino kigenda owakandi lwaki temuyagala kuzaalira abasajja abamalirako ssente abasajja ne bakolera ebintu byonna bye mwagala lwaki mugaana okuzaala sikugaana kuzaala naye oba olina okusooka ne weetegereza muntu kyoyo gwe ngenda okuzaalamu kati olaba woofuna olubuto nga musajja tategeera kati nga ekyamazima ebiseera ebisinga olina okusooka ne weetegereza muntu ki gwe ngenda okuzaalira si kubeera kufuna lubuto mbujja si kufuna lubuto okunyumirwa ng'agenda kulekawo obwerabirira omwana wo okola otya kwegamba odde mu kubonaabona jjajja byonna obiwulira kandi awo olimbye toyinza kufuna musajja n'agamba nti nze nja kusobola era nkwagala ate oluvannyuma n'akwefuulira anti kuba nti omusajja omukazi agenda n'alowooza nti omusajja bwe naazaala ajja kunfuga ate oba bwe naazaala ajja kunkuba anfugira awaka nja kuba sikyagenda mu mazina nja kuba sikyakuba ndongo nja kuba sikyasobola kukola bintu gundi kaakati awo we waleeta obuzibu ne bagaanira ddala abakazi okuzaala akati awo abawala bo ne bagaana okuzaala ne bagaana aa sijja kuzaala kubanga kino nakino ensonga gundi ensonga eno sebo ne bagamba nti tebajja kuzaala naye ng'ate kyetaagisa okuzaala tozaalira musajja wabula weezaalira wekka ekyo kyeŋŋambye nti olina okuwaawo time n'ozaala ng'oli ready ng'omanyi nti nno kati kino ekiseera njagala omwana wange sifaayo oba omusajja agenda kundabira oba tagenda kundabirira nja mwerabirira naye si kubamba mba nakakufuna ate nkufunemu olubuto nzaale nga lwakuba pressure yo kati tukitwale nti tewakamufuna omwami ddala omwagadde bino twabirabyeko omusajja lwasanga kaya naye gadde omuwala emyaka 5 omwana aganye okiraba omuwala tewakubanga naye oba oli awo ng'alina ensonga ze naye like emyaka 5 olina omuntu oba wamumanya naye abakyalo oba abawala families ate balina ne boyfriend wabbali agamba kati Fred anamanya nti nina olubuto nja kuba takyankyakaza oba Paulo anamanya nti nina olubuto namukweka nti siri mufumbo kati olina abawerako aba alinayo abamuli emabega kati waba alinayo abamuli emabega ng'oli abaddamu akasente ng'onamutwala autu waba tulina ebigendera byaffe bingi byetubala ku basajja buli omu oba nakyomubalako gwewasooka okufuna bamubalako okumubalako samubalako nti oba kyabufumbo kuba nali sinnabatuuka nga tweyagako bweyagazi luusa lwe nafuna gwendi naye essaawa zi omwami ono njagala otandikire ku kiba kya like mwawukana n'abakazi ekikuzaawo omuntu omukulu okutandika okwogera nti oyo kati omukazi oyo simanyi biki wololo nafuka wololo omusajja ng'oddala oli wavunaanyizibwa oteekeddwa okwogera bwotyo ebyaddala soka babulira amanyi ya amanya bampita square miles Sankamayuti gonna gago ya square miles Sankamayuti ya kakati si kyabuvunaanyizibwa yadde n'akamu n'akeddagala omusajja omukulu ng'olina n'envi
Okay, ebirevu kale ebirevulevu kale. Naye nga mulimu n'envi. Bakuyita kugenya bw'omanyanga nti ogenye. Ebintu by'okwerabisa. Yes, tukimanyi oba osobola okwana omuwala yenna gw'oyagala. You can get a woman of your choice anywhere, oba Tanzania oba woba mu Uganda. Don't bring this trash to us on TV. Until you're talking about a woman that you dated 5 years and maybe she didn't deliver for you, oba could disappoint. For us, we don't know oba it's you who disappointed the girl oba ye could disappointing. And that's why I love this girl oyo muwala enosage baddewo. Ye yasirise. Teyayoyomye nnyo kiryawo. Naye nga omukulu oyo yavuddeyo n'ayogera nonsense ku TV. Nno yogereko omulundi gumu. But you talk today, I'm speaking reality. Yeah, akati si kyabuvunaanyizibwa. Era nze nganze netonda ku lw'abasajja bonna abali mu Uganda. Na buli musajja yawulidde statement ezo. Netonda ku lw'abasajja bano because this is so disheartening. Yeah, it is all about let's keep a low profile at times. Yeah, we shouldn't look for this cheap popularity. My papa, my brother, if you're watching me, it ain't good. Era netonze nnyo ku lwa buli musajja mu Uganda oba ali mu Africa andaba mutusonyiwe bannange bamaama twabatyobodde nnyo nnyo. Ogamba byatwedde kwa simanyi olina omwagalwawo? Nze nkyanoonya. Olina emyaka emeka? Emyaka nyina. Naye bw'obeeraawo naawe bw'obayitaayitamu olina naye gw'otunira omwana n'ogamba ono nansanyusiza. Abaliwa n'omwana n'osirika. Bade naye bayita mu makubo. Gy'oyitaayita eyo anti tusanga abantu. Kituufu tusanga abantu. Kati osanze omwana omuwala kkubye. Batera okunkuba bangi. N'okola otya? Naye nkyali virgin. Okyali virgin? Pending, yes, I'm a pending. Nansooga. Wangi nyawo. Omusajja yakuliza ku myaka emeka? N'emyaka 15. Ng'oli mu class? Ali mu S3. Kati nze nkyalinda ki? Nansooga yali mu serious ate talimbye. Oba olimbye kubanga abaana basinga primary 7 ne senior 12. Ate nkulimbire ki? Amazima tegakuweka. Wayayisimanyi yali student. Oba oyagala musajja mukadde? Yali mayidawo yali asoma ng'asomereyo Embale asoma ku bwa doctor. Okulu yagala nnyo Kale nayagala nnyo somo obusawo naye nga nina eddalu lingi. Kaakati no family gye nakuliramu yali kale yasoma nga bonna basawo nga nange nga nkyagala nnyo nga baba bakola ebyabwe nange njagala okwetabamu. Kati nengenderaawo at least anjigirize newebanga ndi nsoma anjigirize. Ejo biwulira. Kati ngenderaawo nga ngoberera kuba yali anfaako nga nange ayagala era njigera nsome kyakola ki kyenjagala nga naye akola ki ajja kyagala. Kati mu senior 3 ddala oli obitegeera. Kati wabaga akutte oba mmese ye oba kikere kye ng'akibaaga n'agamba nti Everest oba Evelyn leta akaso tugenda kusala wano tutunge jangu. Sigambe ebyo. Ngamba omusajja omufunye atuuse okukuza. Like ekintu oli oyingiramu ali okitegeera bulungi. Olimba? Nali nsobola okuba nga mmanyiiko akatono nayongera okummanyisa. Nayongera okumanyisa. Ate gwe owunya. Yali amanyiiko oli nayongera omumanyisa. To be serious. Abaana abamanyi bino ebintu ambabulyeko mulaba maka gye tukulira. Abazadde balema okutegeera nti abaana bano bakulu. Abaana basinga babuza like abantu like nga bakuze babuza ebitu bino bakugamba nze abazadde nali ngamba wulira. So abaana ne bagenda ngabakola ki? Abaana bawuliriza. Ebifa mu mugundi mu nkiiko eyo mu parliament. Kati go wakola tobiwulira? Tukulisiza. Nze nakula nsula mu nnyumba ndala etalimu yes kati nzize mbitegeera nnaku zino era nzize abantu bempangala nabo be bazze bannyonoona abantu ate bakuonoonye naye tonaba nawe kwevaamu kugamba nti kati omuntu ono gwe ngenda okubeera naye. Anti kati olaba okusinziira ku mboozi ya Nansubuga gye mpulidde olwaleero nti ye yakula ku myaka 15
nze nyina 24 olwaleero naye ngenda kwevaamu obulyambeko kyenvumbula kuba luddewo baye banyumirwako bamutabuva mulamu bwensi katemire kyemugenda ate jjukira obulamu bwensi buno okimanyi buwoomanga ejjuuni obulamu bwensi buwooma naye omwana ofumise ensonga akati nange kyengenda okukola I am going to figure out a certain lady or girl. I need to discover something. Naye kyenjagala ennyo njagala gwe natandikirako gwe ngenda owasa ndi mukwefumba gwotandikirako mugoge nowasa ate nja musange naye nga tannabakolwako mikolo nansi obuga gwoyo yakuyigiriza ebyo gwoli naye ate gwe ndi naye oli alikaliisizo ono wa mu kibuga naye bagamba kakanisa ko tubule gwakula ku myaka emeka emyaka kati oba nakula ku emeka sikyajjukira bulungi kyenkugambye kyekituufu kyekyo kale oli yagenda byamala nebiggwa n'agenda tobeerawo ng'omulowoozako olimba nasoboga omusajja oli tomulowoozako mala ne mujjukira munnaye mubona gwenze nkwagadde nnyo omwana omulowoozako mulowoozaako ne mukubirako nankubirako limu namanya munne bwange ne munyumya gyebaddeko senyange bwafunayo tayimu ate wati transport nga ninnyawo wano ngenda mulabako oba aliwo ali ofu oba ali ku ddwaliro no yali just yali best friend wo yakimanya mu kusooka kati kambuuze ekyo ekintu oba ngambe ntya gyekiri omuntu mukubeera nga mwejjukanya kiba gyekiri golaba gyeki kiba nti oba ogenza ate muddewo oba mukomewo mwatandikira oba ogenza just kumulabako kumusulira mwoyo kati ogamba bwe babasibira mu ruumu emu nansuubuga mwereka buli omu nabeerako bibye omubiri tegwebeereka jeje abaana bawulidde abaana mbawulira kubanga bizibu nange bino ebintu bizibu oyina okubeerawo naye ate oyinza obutamujjukira kujjako nga kasigalayo okumujjukira nga kasigalayo mu mutima naye bw'aba teyakuyisa bulungi toyinza kumujjukira ani kati era omujjukira era aba teyakuyisa bubi kucunya era byasigala kwata bulungi ng'omwagalwa yakulundako ate yabikuyigiriza ebintu bino nze gwengenda ofuna nze ngenda mukwa gwengenda osookerako gwengenda okuwasa ate oyagala naye abeere nga yakusookeddeko eyeye njagala nga tebanamutaganjula ngenda mufuna bizibu bineeno bano abantu betuli nabo togera mbozi za bulijjo nasobuga erinnya ndirabidde square miles liri eddala sirimanyi kandi ne fresh jajja neeno fresh jajja abazadde oba kangambe basenga olowooza bakoze ekimala kubanga ne basenga abagule bano tebategeerekeka oli alaba nga mwannyina talina bulungi ssente ate omwana afunye ssente ze n'asalawo okgenda okugula atali senga kati senga oyo tayinza kumubuulira buli kimu tekisoboka tayinza mubuulira buli kimu kakati awo basenga ate ffe abaavu ne batwewala kubanga ffe tetutuukiri obuntu kakati awo ne bagenda bagula basenga baabwe abagagga abalabika obulungi naye ate nga senga awo ddala
yayina okubuulirira sengaawo ddala sengaawo ddala ekyo nkikkaatiriza abaana abawala muve mu kugula basengaabo abanna baddala mubaleke batuukirize emikolo gyabwe anti nabo ennaku zino mbubaasukka basenga babba abasajja ekyo badde okimanyi era noono omugule ajja mukubbako bulungi nnyo kubanga takulinaako kantu takulinaako kika kati lwaki takutwala amutwala bulungi ate nga tolina kyakkola gw'omugabudde gw'okoze otya bwanyigira ng'ayitako ewasenga ng'amufumbirayo akamere ng'amufumbira bulungi ng'amuddaabiriza oyo oba omuwaddeyo oli kakati awo obwasenga bwagala muntu mukakafu ate ng'alina omutima ne mbasenga mulondengamu mulabe basenga mmwe abalungi naye basenga mmwe ab'omwoyo omutono kanguyite mwoyo mutono ajja kukugamba nti kankudde emabega naye nga nze sirina mwana mwannyinaze gwe nyinza kudda mabega naye abo abatono gye bali era nkakasa nti gye bali owulidde Nasubuga olezekaawo ne wejjusa obufumbo bw'olimu oba tekikubeerangako kyali kibeddewo by the way lwaki wejjusa obufumbo bulimu ebiwonvu ensozi n'ebiwonvu oba obuwonvu n'ebiku musobola okuba nga oluusi olunaku lusobola okukya ne mutakwatagana olwasi gy'aba alina entondo nga tagambwako teyeetonda tasobya sijja ennaku zo tebasobya kakati bw'oyogerako oluusi osaaga oli mu jokingi n'anyiiga agenze ku mulimo atumbudde olukomawo ebiva mu nalo kagamba n'omwana emmere n'atagirya n'omuwa caayi n'atamunywa aleetawo ebyekwaso tawo naawe n'otabuka oba kyafunyeyo ekikazi ekirala n'omugamba okunanja kunaaba ku makya yali anaaba ekiro kati ate bw'oweebaka n'atunula eri omusajja atanaaba mu butuufu naye kankyogereko ne wano tabeereka naye nze nalina girlfriend yankyawa lwakunaabiriza yanga yeetayagala kubeera na musajja anaabiriza mbunja mmufuukako omukazi nga tuli awo twebaze ngolwo olunaku naaba emirundi emeka nze nali naaba emirundi 3 ku makya emisana nekiro nga ngenda okwebaka ate kyenzirako naye wali wangambye omukazi tobeeranko naye oba jesu wamufuna tewali kyagenda mu maaso teri kyagenda mu maaso teri olimba mpazi atugambe nti okunaaba kwe kwamudduza omukazi nga tebannaba kutuuka anti nedda yali aŋŋambye lwali tuteesezza tumala kukola ki kugenda mu bakadde then tulyoke tusosootole omuwumbo gwa laavu omukazi omugambe mmala okuva mu bakadde ng'onaaba waali fresh jejja lwangi kaakati ekyo kiyinza okusoboka lindako okiraba kiyinza okusoboka oba obutasoboka kubanga abawala twekwata nnyo omusoobooza musajja bwagamba tukole kino nga googaana muddiiro nga wano amulabye ng'agenda okunaaba naye nga kizibu nnyo tekisangika abakazi bazi bagaba abasajja bakwata abakazi naye amusinga point omukazi akusookereza akusanga onaba n'akusosonkereza nemuzirwana mayuza olimba abakazi b'ennaku zino wali abeekwatira abasajja obavangako bano baawukuuka sikuwukuuka because abasajja like temukyatuukiza buvunaanyizibwa bwammwe abasajja banafu nnyo nkooye ate enva katwe ate enfuufu ebadde nnyingi wali eri luse natete nga jamu mungi ati kanaabe kompumule ate kyankeera 12 oluusi aze nga afunye bistress bye ku mulimu kandi ng'osirise bikusobedde kati ogamba ntepo kati gwe nnina mute oba nkyalinayo kyasi
okunaaba era anaaba ng'abasajja abalala ku makyano ekiro weewo namba y'abasajja basinga bami tebagala kunaaba naye nga mukyuseemu okunaaba si kibi naffe abakazi twagala abasajja bagala bagala abakazi bayonjo kyokka te bo tebagala kubeera abasajja bayonjo eriyo n'abakazi abakyafu omukazi n'akyafuwala mu mazima ga Katonda nga ne bwakuyitako bw'ati naawe oli mukazi munne naye n'akusobera kati gwe bibyo babyali bitya kuba oli mukyala olabika ddala nti wali muyonjo nnyo era nze ne bw'otuuka eka ewaffe awaka buli omu asiimawo lwa buyonjo buli omu agamba nti singa nfuna omuzigo wano sijja kuvaawo okujjako nga nzimbye naye bannange eriyo waliwo abapangisa bange abapya bennalabye bali sibasobola ngenda kubagoba kubanga bakusobera ye bandabira eddala beetereze kubanga luumu emu sijja kusobola kakati mbuze akabuzo katono mu buwala bwo mu myaka gyo giri egy'obufumbo omwami tata w'abaana yali obuyonjo bw'oliko nga abutuukako yali abutuukako kubanga nze nali mugamba nti genda onaabe nali mugamba nti omusajja tabeera mu nnyumba nkyafu bwenkola guno nga gwokola guli nedda bannange yalinanga okumanya nti kino nkikola naye akola kino naye bambi ng'ate si mukyunga wabula tuli mukwano si daddisa nze omukazi siyinza kudda ku taata wange ate mufumbirwe nina sweet darling ebyo byonna my dear friends omwagalwa honey sweetheart ebyo byokka naye siyinza kugamba taata wange nzaala ate mugambe muyite eddala kino ekintu tukyogera mu nsobi ekigambo ekyo mukyogera mu nsobi abaana abawala ennaku zino taata w'omulamba ove wano omugambe nti ddala ye ddaddiwo omulenzi gw'oyagadde omuyita eddaddi ate olwo n'eddaddi w'omuyitaani taata ate bw'oba oyita omwana mugala genda ewa taatawo genda ewa ddaddi anti awo omwana ye mugamba tigende ewa ddaddiwo kubanga si ddaddi wange genda ewa ddaddiwo omusabe kino nakino nakino bwe kiba nti asoma naye seetaaga kugamba nze era abantu sibawa amagezi nti muyite bataata bammwe simanyi babbammwe mbu ddaddi odaddirisa ki bannange abantu mubawe ekitiibwa kyabwe nti ono taata ye ddaddi mu luzungu era ye taata mu luganda kaakati asigale nga ekitiibwa kyakirina nange nsigale nga tewalimu tuyayampita mami era nze bwompita mami essaawa eyo ngambulawo yanzaala ddi era namuzaala ddi nedda bannange ekyo mukikomye abaana abawala mukikomye n'abalenzi mukikomye omuntu gwowa ekitiibwa toyinza muyita ddaddi ate ne mamiwo olwo kaakati maama wo omuyita otya ng'ate noono omuyita mami nze kyendowoozaamu oba wakula n'ova ewamu kati ono Jose bw'aba mukazi yafuuka ddaddiwo kubanga buli kimu yagenda okikuleeta n'akulabirira nga ddaddi bwe yali alabirira n'okukyetuusaako osobola okyetuusaako naye njagala kubuulira kiri kitiibwa kya maama
kitiibwa kya maama na taata kyekyo n'omuluzungu kyova olaba nti ba abazungu beeyita mannya abaana abawala twagadde nnyo ebintu kandi nanso ne fresh jajja abaana abawala twagadde nnyo ebintu naawe mwoli twagadde nnyo ebintu abatuwa ebintu ebyo bambi kugamba fene tubafunamu nga bo tewali kyebatufunyemu abantu bwe bagamba kakati fene tudde eno nekyoleza tugamba tekisoboka ampa nange ne mmuwa mpankuwe si mwangu buli wamu oba buli ango mpankuwe oyo wakwegendereza mbaana abawala kubanga abasajja abasinga bonna mpankuwe oyo aba ayagala kukubikula wadde newabadde akuwayo obusoole-soole obwa ssente gwe naakulalanza oba n'omagalala bw'amala okubikula bw'ati nafuna kyayagala siba tasobola kudda nga waabadde adda bweba ebadde essimu ng'abadde agikubanga ku makya kubuuzaako morning good afternoon evening good night tasobola kujjako olunaku lumu n'akubamu omulundi gutya gumu n'akubuuzaako wasiibye otya ebiseera ennaku eziddako oba ebiseera ebiddako gw'omukazi gw'olina okukola ki okukuba essimu anti lwaki manyi kiri bwekito nze endowooza yange bweti abasajja bonna abakwana abakyala ye omulimu gwe kukufuna kati kasita amala okufuna bw'ati kati ate nga obuvunanyizibwa budda eri ggwe kati ggwe bw'omala okukkiriza nayo n'omusiima kati buvunanyizibwa bwo nnyo kuuma omuntu oyo that is bw'abanga ye abadde akusendinganga those messages nakubuuzaako nakola tya nakola atya abadde akunoonya amaze okufuna kati gwe bwakufunye gweokoze eki bwamaze okunfuna era byo byenkugambe betusigala mu maziga nga tukaaka ati ye amaze okufuna ye kyabadde ayagala akifunye kati gwe era gwolina osigala nga omukubira obusimu omwo gwomunoonya buli wamu omukuuma omukuumirewo kyekyo nansobwa kyegede bwekiri kyekyo kyennyini nze mba ntaddemu obudde bwange nkupoloose nkukubidde obusimu oba olyawo ntaddemu n'akasente kakati bwe mmala okukola investment eyo nfunye ekyenjagala kitegeeza gwe alina okuddamu okukola ki okunkuma because nze ogwange gwaggwa kakati awo obeera at my mercy nga mutandikwa I was at your mercy so right now oba olina okudealinga with it because nze ekyange kiba kiwedde fresh judge wanjita ekyo kituufu naye nga ate bambi mwenna mulina okubeera nga mwagalana nga mwenna mufaayo so sigamba nti nze fresh jajja kubanga omulenzi yanjagala nenzikiriza naye nedda bannange buli muntu abeere nga buli omu ategeera munne kyekituufu kyekyandibadde ekituufu era kwe kulaba nga abaana abawala tebaagala kufumbirwa kubanga buli kiseera mubayiwa abalenzi mutuyiwa nnyo 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 ani mutuufu babuli omu agira mu ango omutuufu ajanga mutuufu omubbi ajanga mutuufu kati awo kyova olaba nti bagaanye okufumbirwa naye n'abaana abawala nze kamba nenyeemu katono mwegabula nnyo nemwegabula nga bwe musobola abaana abawala muddeemu nga edda omulenzi yakwaniranga emyaka 3 myaka eki 3 sijja kulimba ffe baatukwananga okumala emyaka eki oba eki n'olyoka okkiriza n'olyoka olaba nti ddala embeera yeeyo oba si yeeyo akati bw'owulira nga embeera yeeyo nga mukwatagana nga mugenda era abantu abaapapiranga ebintu ebyo mukama yabawanga ebibonerezo kubanga omwana oli ng'amusuulawo ng'akola atya ng'amulekawo ng'amukola naye emyaka eki era nnyo n'amazzi n'ogamuyiira agalimu ebyennyanja nawulidde noga maama yaŋŋambye kamu n'ogayiwayo amazzi naye ng'omanyi nti waali
naye n'ogamuyira naye ennaku zino ate naffe twegabudde ne tuyitirira bannange tuyiseewo bannange tweddeko ate era bwe bulwadde obwo obutaggwa omulenzi aba amanyi nti omuwala ono si mulwadde akati naawe omuwala n'omanya nti ono omusajja si mulwadde ekivaamu okwegabula ennyo byebyo ebirala ate n'abaana abalenzi sirina kyakubagamba oba simanyi ebiragalalagala nga bye bibakozesa ensobi kubanga bannange ebiragalalagala biyitirira ebiragalalagala sijja kwogera kino sijja kwogera kiri naye ebiragalalagala byo biyitiridde kubanga luli omulembe ogwaffe ogwedda nga omulenzi tanywa biragalalagala ebyo njagala kubuulira tebabinywanga nnyo naye nga omuntu nga bamalako okutegeeza nti tomalaako omulenzi nga kiki ennyo omulenzi ng'alina okukwana ng'amanyi nti amalako naye bw'oba tomalaako tosobola werijjiramu era bayagala bamalako wanga amalako ali oligino ennaku zino ebiragalalagala tebikyetaagisa waliwo akantu kamu bakayita kasikaali akuuma omubiri gwo kagogola bugogozi kasikaali African kombucha era buli omanyi bwe nzuula ekyama mu kintu nze mba njagala nembuulirako baganda bange abali eyo obeera okuva mu kubeera newaaka obeere newakisi saidi ya muganda waffe oyo bayi mukulu wange ne bwoba mukazi ng'okanywedde owulira ng'omubiri gweyongera ate ng'omalako naawe because n'abakazi nabo tebakyamalako kati bw'onywa era kaakaasikaali ako ng'ona kale oyirimbudde bwe obweddembe siga muganda wange yekka obeera free nnyo obeera koligino kati nasoboka ne ka one love bwe kanajja kajja kuba kakussaamu love maama nnyabo ojja kulaba ka one love katonda wange yeyongera kweri gy'obadde oyina n'ofuna true love bano abatanambuulira ku kasikaali kakunywa kasikaali kakunywa si biragalalagala nga jjajja bwagambye okusooka nti abalenzi twegumbulidde omuzogo okunywa ebiragalalagala ebyo twabivaako kati ogwo mulembe gwagenda tulinaako okunywa bakayita kasikaali eggwanga lyonna ate kinyuma nnyo nga alina omwagalwa sajja nga akakozesa ako kasikaali ng'alina n'omukyala nga asobola okukamupaakingira n'akamutwalira kinyuma nnyo nga batuddeawo nga bakakozesezza abo babiri okanywa leero ng'omwagalwa alijja mu January ajja oba weetegese anti okuuma mubiri gwo okitegeera oba ne zimmiigi ogamba oba n'emmeeri yo neyajja emumbasa mu mubiri gwo ekintu ekikozesezza like nga mmwe okukola that askari na biki munammwe mwakizudde nti ddala waliwo ekizibu mu bantu yes eggwanga si mmwe mwekka abakoze ekintu kino naye n'abantu abalala bakola ki babikola kiki ddala ekireetera ng'ojjako simanyi bino bistress ku mirimu simanyi biki because jjajja nga bagambye edda toyinza kwerijja nga tokola ki nga tomalaako bizibu like kiki ekireese ennyo obuzibu obwo obutusiza abantu kati okunoonya buno bu askari simanyi banoonye biki n'ebiringa ebyo problem esinza okubeera mu nsi naddala mu basajja amaddu gaafuuka amaki amaddu n'abakazi bennyini baasukka okwambala obubi abakazi bambala bubi kati ffe bwe tubasinkana mu makubo eyo ngenda okutuuka eka ng'emikono nagimaliriza dda kuba kwambala bannange naffe twayambala mmini mu buto bwange twayambala nnyo mmini mu mulembe gwa Amini era kyova olaba nti Amini yaziwera naye kaakati abaana abalenzi nze kyenva ŋŋamba nti badde ku asikaali kubanga ye atambula mu mubiri muno mwonna n'obeera bulungi emisiwa gyonna negiraki naye bino ebiragalalagala babiveeko ebiragalalagala babiveeko badde ku asikaali badde ku one love
badde ku Sabasaba Waraji awo byonna bijja kuba biteefu era byonna nga bijja kuba nga byagalwa buli muntu akantu ako bannange kakwata mubiri naye bino ebiragalalagala bino simanyi biyaga simanyi biki babiveeko bannange babiviireko ddala banywe ekintu ekituufu. Nasoboka oli mwana muwala wali ofunyeko akaseera akokwetegekera omwami omwami n'otamulabako tanaba kinkolako naye taye takikola kuba bwe mbanga neetegese mba neetegese takinkolako naye takikola kuba bakitegeeza nti beerera byonna mba nja bizira oba nkya oba ddi nja bizira nange nja kuba saagala kitegeeza tekinyuma kubanga muli babiri ate omunaazira naye kiruma ate tosobola nakwebaka anti osula oweekyusa tosobola kwebaka osobola ofuna ssenyiga osobola okufuisa buli ddakiika nga tolina gutoguyina nononya amazzi g'okunywa n'ogolokagoloka ensiri gwawulira ensiri gwawulira suza atambula gwawulira ayise kabalaza omwami wesuubira muzaire abaana nga bameka laavu weebanga ejja kutambula nga bweri esaazo nga wagindaga tujja zaala abaana baffe myaka 2 otesuubira muzaako ng'awezeza myaka emeka nja kuzaako naye si mu bbanga ddene ate si ttono kansooka omala okufuna ssente kuba kati ebbanga eriddako alina okusoma naye tumala kweteesa nti kati tusooke tukole kuba oyinza okweteesa wekka n'okola ebibyo nga ye tamanyi ne mwawukanira awo nemufuna ebibatankuula naye mumala okuteesa ababiri nemuteesa ababiri bwe munaamanya ekiri ewa munne temusobola kukubagana omwami singa akeera ku makya n'awasa ddala nosoka noli olugamba naye no mwana okakasa nti yafunye omukyalo omulala mbigambo nga teyaŋŋambi mazima ntabuka naye singa abajja naŋŋamba Evelyn oba mukyala nsobola omwanukula ne muyitaba ne mugamba wangi dadi imu oba wangi naye kati wabikugamba wabwangamba nti omanyi bangamba nti mama Imran ninayo munno oba mukyala munno nga mbuulidde amazima namala n'atukwasa nja ffena n'atuyita ne twemiitinga lwomu n'amanya munne sikiinaako buzibu mwaba takuyise ku meeting amanyi ki oba mulabe wange manyi ki anti like abasajja basobola okubikola naye like osobola kumanya bwaba tamundaze awo era abankwese but you're okay with it okubanga omwami alina omukyalo omulala no problem nze kasaba nga mpakkeya alabirira omwana wange lava eyo gye walina nga tannaba kumufuna olowooza sobola kubeera nga yemu lavu gye twalina mu kusonga tetunnazaala yaliwo nga nene nnyo nga ffe abali waggulu mu ntikko naye kati bwe twazaala ezadde lyaffe tuzaala omwana waffe kati laavu esinga natugiraga mwana kandi omusajja akedde ku makya okitegedde alina omukyalo omulala nga yaŋŋambye oba nga nkitegedde mu ŋŋambo kati bwembanga tannakiŋŋamba nga sinnakitegeera awo aliwadde mbubba ne mukazi we kasaabeera nga tandaze ate ng'era sigadde nga bw'ali kubeera munaye sijjagina nga mulondoola mmanye mbuba biki naye kasi abimalira eyo ebbali kati n'akwasaganya bintu kati wabiŋŋamba era nange mba njagala tutuule tuteese kwekyo ekintu omusajja ogenda mugamba ki yamanyi ye wagenda okukola ekintu kye agambe tewali ngendagendayo ntuuze ne mukazi munnange ye tutuule ku mmeeza emu anti kakati bwe tunaabeera nga tetwemanyi twewulira bwewulizi nze ndi eno buli omu aba awulira ayagala alaga agamba njagala mulabeko oyo omukazi oba nsinga naye kati wano we tweraba twemanya ne tukkakkana buli omu amanya waakoma wakoma jjajja okitegedde bulungi abaana bo bawulira abaana abo mbawulira
olumu bakwera bya bulimba kubanga mukazi mujjawo lumanyi kabugo kakadde akati owange abaganda balumanyi balumalayo naye njagala kubuulira okujjako ng'ofunye omukisa munene nnyo ku nsi abakazi okubeera nga baagalana ate manya bateeka omusajja mu buzibu kuba bagamba ne bateesa nti tumutte nga tumutta tasula bwe tugamba nti kino kyonna kibeerawo naye bambi tubeere na buntu bulamu tugaana okulowooza nti ayagala nze asinga kwagala ono noono asinga kwagala ono awo ffenna tukkakkane tubeere bumu naye nga ddala mu buntu omukazi okwagala munne alwawo nnyo oli sigambye mbu tutuule tweyagale naye omanyi bwe kiruma ng'owulira buwulizi mbu omusajja alinayo omukazi omulala eyo ebbali namba ye yesimu omukazi nakubira esimu ndi naye n'alyoka akulumya okitegeera naye kasi omanya nti gyali osooka n'oteekawo obusungu awo naye kasi amumala okweraba n'omanya nti jo kyangu nnyo omaze okitegeera nti ali naye kati olaba bwati omanyi bwe kiruma mumala gabiko obuvumu obukola butya omuntu okuvaayo kugamba mukazi we nti nafunye omukyalo omulala nakyo si ekintu ekyangu by the way si kyangu kyo si abasajja babikola tebafaayo gwe naawe kitegeere nti naye wona nnyiza ng'afuna omulala mubalangirira nawe nga temunnaba si kyangu naye kisinziira ku lava eri mu makkati n'enkwatagana ne foundation gye mwatandika n'ekintu kino naye si byakuzuukuka ku makya nogaa nti gwe nno nno olaba nyinayo munno. That is a very, very big thing to utter out of any man's mouth. Kizibu nnyo nnyo. Mpozi babaddu ba Allah bo kyo kyawandiikibwa already. Awo kyanguwa kikubawo n'agenda ne yeesootinga. Okay, bana yetu nga tumaliriza kandi muyimbi ayimba kakati akasembayo ku ye. Singa otuuka like okyabeetegeeza abami bo boyina because mubeera n'abaami ababambaza abagenda batransporting asimanya abagulira emmere n'ebiringa ebyo omwo mojja tubiraba babeerawo naye nga sigamba ono bonna mbu obakwasaganya babeerawo era nga kati olina omu gwogamba ti kati gwenkwasaganye kati gwenkwasaganya kati nganze bano babeerayo nga bali awo balinda kati nganze nyinayo omuntu wange anti kati bwe naba mutongodde wali communication ate buliwo oluliwa omuntu obudde like oba naye omuwa amaanyi anti nga bwe nagambye mu kusooka nti si buli akwana mbu ogenda muwa obudde kati maama 10 eba nakwana nga obawo obudde era olondamu nga babiri nobateekawo nomala oppima minzaani nga bwe bakwabula nedda akasembayo temuyagaye ddala kuzaala ekintu kuzaala kino eno naawe oyingidde music ng'okimanyi nti nno mu abayimbi kintu ky'okuzaala simanyi kize emabega kikola kitya nagambye buli omu abeera ne pulaani ze kati nkitute geno it's a general thing because sijja kwogerera bannange nze njogera nga nze because kati naawe nga bw'oli awo engeri gy'oba kitandiseemu wandagiddewo ntya musajja okunfunamu omwana tugenda kusiitaana si kusiitaana nze kiseera kyange we kinaatuuka nga nzaala naye kati but do you agree nti abantu abali mu industry gy'olimu nti okuzaala kubaze mabega anti kaakati otuuka n'ofulumya oluyimba ne lukwatayo olina okubeera otambula mu zishows ate odde emabega ng'ozadde anti kati osooka n'ogamba nti kansooka empushinge ku music emyaka nga3 awo ndyoke nzaale kankwerekereze kubanga omulimu gwe ye gumusingira omwami she doesn't mind so bijja mu maaso eyo yeah abadde square mile Sankama youth set square miles Sankama youth ekibiina kyamwe bakiyita batya Jovi Promotions Uganda yes jajja wangi oba nasubuga
Wanjinyavu. Tumaliriza olwo. Kakati nga ngenda wanga nsibula ku programu yaffe eno gye tuliko abaana abawala oba abakazi buli omu asobole okwekuuma mu ngeri ye yeebuulirire kuba kati basenga baffe ennaku zino nze singuza simanyi senga nga simulaba wawuliranga gwe nze nganze obwongo bwange bwesera bwokka bwe ntuulawo ne manya kati mukazi alina kukola bw'ati nekyendaba ne nnyongerako bw'otyo. Jjajja agamba akasembayo abaana abawala muzaale kubanga bino ebiseera biyitawo n'okulongoosa atandirongooseddwa ne bakulongoosa owulidde nga okaluubiriddwa emyaka gyo giyiseeko okuggyako abantu abamu abawala buli kiseera aba wa myaka 25 n'emyaka buli mwaka wa myaka 2 buli mwaka wa myaka 2 buli mwaka myaka 2 naye kaakati nganze munnange kakati olina okubeera nga oli wa myaka emingi abantu n'obufumbo bukulema naye bannange twekubirize bannange basonko nabo baali bakazi maama laba erinnya limbuzi eri abasonko yali mukazi naye ng'azaala abantu bonna bazaalanga wano bazaawedde bazadde mu Bernard Nsuubuga naye munnange nga bo baagala obufumbo ate n'okuyimba naye nga abantu abo munnange temubanenya bafumbirwa ate ne babeera bulungi ne bakola buli kimu naye ffe abasinga tetwagala kuzaala ate ne babeera nga bwe anaayagala okuzaala bajja mulongoosa buki agambe mwana maama aluma omwana muleka akulume naye nga tebakulongoosezza naye emyaka engeri gye gigenda otuwooza 25 ogujja 25 oguli 25 bannange emyaka gituyitako babeere nga babeerawo kwegamba muzaale bannange ensonga ya jjajja enkulu toyanza nnyo tweyanzeege kansubye nti mufunyemu ekyokuyiga wadde bibadde bisesa naye ofunamu ekyokuyiga ng'omuntu nasalirija Delta TV banaita 10 mpeera 10 yakoze ne Simon ku kamera beere bulungi welaba